omulungi wa Baba TV tukwaniza mu programu yaffe eya Lukoba ku Lukoba nga bw'okimanyi buli lunaku lwa Sande tubeera tukikwasaganya bwe tuti era nga olunaku olwaleero wabaddeyo ekivulu ky'abakyala bokka abakyala batulaze nti nno bakyalina omutindo jjukira twakolako programu nga tugamba nti abakyala ennaku zino mu kadongo kamu nga bakendedde naye leero batulaze nti nedda bakyaliwo era basebo ne bannyabo mu kiseera kino negatiddwako omukyala Harriet Sanyu Sebatta mukyala wa Lord Fred Sebatta nyawo tukwaniriza ku mpewo za Baba TV kale sebo nange nsanyusa okubaawo oli otya je ndi munnaye oli otya je ndi mukulike eyo mu Amerika twavaayo sebo olugendo lwali lutya olugendo lwali lulungi okutwaliza awamu kakati de wali mu Amerika ebintu bingi ebyaliwo omwali n'oluyimbo lwakyatutonderwa amatomu ganjazikike n'owasebo walina omukazi natalina kuba ensimbi n'omukazi bintu bikulu byenzize natokutangaza mwalowooza siringi bwe bulamu netuusa okukujulunzaganyabo balala zibalese mwana ku kyalo nadduka ebulaya ku kyeyo bambi ate siringi bwe kusanga bwe kudibaga kogeza okukiraga kamiro sikabugaga bijja kuntama asajja bannange sibatulira era kyemmanyi eyo gye wali byakutuukako ensonga zino ez'oluyimba kyatutonderwa n'abaana ba Bitusi ziyimiridde zitya ensonga z'oluyimba olwo zampanvuwako naye nga bwe nali eri ne babusindikira bu audio bwazo nembuulira ne bambuuza nti abaana bano bakusasudde ningamba sinakulaba n'omu era sina gwe nali njogeddeko naye amangu ennyo mukyala Mariam Ndagire n'abanoonya n'abagamba mangu mumunoonye mukubireko kuba kye mwakoze agambye nti takimanyi kati mukyala Mariam n'abawa enamba yange ne bankubirako naye beetonda ne twogera ne beetonda naye tutuuka we twatuuka ku nzikiriziganya ne bakkiriza okusasula sente ze twabasalira n'oluyimba okulugjayo ku social medias gye baali baluteeka ne bakkiriza okusasula era kati bakyasasula naye ensonga nze nazikwasa looya wadde nali eri nazikwasa looya wange nezikwasa ekibiina kya UPRS ne looya bye babadde bazitambuza nga siriiwo naye ne tutuuka we tutuuse ne basalirwa ssente era nakati bakyali mu kusasula naye tebannazimalayo kati dwe oluyimba bajja agenda maaso nga baluyimba oba balina odduleka balina okusasula guno musango gwafuuka musango gwafuuka musango bwe gunaaba guwedde twateesa tugenda kuddamu tutuule ate bwe kiba kisoboka bakkirizibwe odduyimba oba baddemu balukole mu ngeri endala oba baali baagala oddukola mu ngeri endala okay twabadde tuli awo ne tulaba ekiwandiiko ku mikutu gya social media nti gye mwabadde ng'ekiwandiiko kiraga nti kyavudde wa Mwami Sebatta nga kiraga nti nno yagenda ebweru n'agenda okulongoosebwa oluvannyuma lw'okubanga yatwalibwako mu Kenya embeera n'egaana ne wabeerayo omwami omu bamuyita Kyeyune n'amuyambako okubanga agenda ebweru era nga agenda kubanga asasula mu bivvulu ekintu kino kituufu oba wolokoso wa social media era oyo wolokoso olyose n'okyettira tewaliiwo omuntu yenna yamutwala bweru kulongoosebwa kudda kusasula ekiriiyo ye yagenda okujjanjabibwako enewe tulina be twakwatagana nabo ne tugenda naye nga yagenda tali bubi kubanga twali nokukola tukola naye ng'okusinga yagenda ne bamujjanjabamu katonotono n'okukola ne tukola tetukomawo naye tewali muntu yamutwala nti abanja olowooza lwaki abakyala mu kadongo kamu ensangi zino omuwendo gukendedde owaayi abawala b'ennaku zino tebaagala kadongo kamu balinamu ekintu nti kadongo kamu wabakadde naye nze mbadde njagala balabire ku kino ekyaba Bitusi wakati bo baana bato balenzi bato obwongo bukyabeesera naye balema okutuula okuyiiya ebyabwe
ne badda mu byaffe mu byange ne bafulumya ebyo ate obwongo bukyabeesera kitegeeza akadongo kamu taggwawo taggwa ku mulembe nze era nkukubira omulanga abawala bonna bandyetaaze okuyimba kadongo kamu nze tebantya oli bw'aba asobola ntuukirire nze nja muyamba naye abaana b'ennaku zino tebaagala kuyimba kadongo kamu baagala nnyimba za kunama baagala nnyimba za ebigambo bibiri tebalina budde. Waliwo olugambo lwali lugamba nti nno omukulu Sebata agenda kubanga atalaaga eggwanga ng'ayimba ng'akola ebivulu eby'enjawulo. Kino kituufu era bwe kiba kituufu ebivulu bino bitandika ddi? Kituufu n'ebyemmanyiiko nti bitandika mu nnaku nkulu. Nnaku eziddako awo sinaazimanya naye nga kyo kituufu. Waliyo n'ejjinja nga lumu nakyo kivulu naffe era gye tuli. Bubaka ki bw'olina eri abawagizi bo abali mu Busoga? Abawagizi bange bali mu Busoga bongere okunjagala n'okumpagira lwakuba nabadde natambulamu ne nakomyewo ng'era nyinayo ennyimba empya ze ŋŋenda okufulumya namala ozifulumya era bajja kuba baziwulira. Kale nnyabo tweyanzeke oyo ye mukyala Harriet Ssanyu ndowooza ensonga ezisinga muzeewuliriddeko bulungi. Tujja kufunayo olunaku tusobole okumukyaza ate twogere ensonga nnyingi nnyo ezikwatagana n'obulamu bwe naddala mu nsiiko eno ey'okuyimba. Okyali mu puroguramu Lukoba ku Lukoba nange Kabyanzo tovaawo. Mulabi waffe omulungi wa Baba TV leero twazze wano ku Big Bar ekibuye mu kibuga Kampala anti abakyala leero babadde boolesa talanta zaabwe ez'enjawulo ngaffe we tulina talanta mudidi nabo basobodde okubanga boolesa talanta. Ekivulu kibadde ky'abakyala bokka era n'ebitundu ebyayimbibwa abaami abakyala be babadde babiyimba era ng'omu ku bakyala abo ye mukyala Betty Nabulya gwendi naye wano wennyini Oligino lamusawo ku balabi ba Baba TV.
mbalamusiza nnyo abawagizi ba Baba TV. Nze Nabulya Betty. Nzanye n'ebitundu bambi. Mbadde basudde, mbadde sebata. Kakati kansooka neebu. Ekintu kino okikola otya okubanga osobola n'okuyimba paati ey'omwami? Tony. It is a talent. Nze bwe nyinza okukitegeeza talent. Ate abalala tebabaddeewo. Kati omanyi abantu abamu bakalubizibwa okukwata ennyimba zino. Kijja kitya okuba nti ennyimba zino wazikwata? Oŋŋamba bugambi n'enkola ekyo ky'ogambye. Kubanga ebyo ebitundu by'ennyimbi endowooza babimpadde mu wiiki 2. Nemba nga nsobola okukikola. Kyenkumanyiiko mu nsika y'akadongo kamu gw'omu ku bakyala abasinga okukyamula. Abamu ku abo. Ekintu kino mwafuna okutendekebwa era nga bw'ogamba ekitone kiva ku... Era nja kwongera okukukaatiriza nti kitone. Ekyo kitone. Ne bw'otendeka oli kitone. Era kyova olaba nga njagala nnyo ntendeka abaana abato badde mu bifo byaffe kuba ffe tukaddiye. Ne tebaagala. Nze nabagamba mujje ne mbawa n'ennamba y'essimu mujje mbatendeke. Muzanye ebintu ebyo bye tukola. Nze bampadde ennyimba za Sebatta mu week 6. Bampadde ennyimba z'abasudde mu week 6. Mbadde nkikola. Naye nga bwe nkikoze abadde mu audience awo tanyumiddwa. Kyenva njagala ntendeka abaana. Ensangi zino ekintu ky'okuzannya katemba ku stage naddala mu kadongo kamu kikendedde. Olowooza kivudde ku ki? Abantu bitone biweddewo oba? Abaana babawabye bagamba ti kadongo kamu abakadde. Naye nga ate kadongo kamu ze nnyimba ezibuulirira eggwanga ze zibuulirira omuntu. Nze bwe nkuyimbira oluyimba lwa kadongo kamu nnyimba ekigambo ekisooka paka kusembayo nga sikizeemu. So nga ate nsobola okuyimba ekintu ekirala nenkiddemu emirundi nga 10. Kitegeeza kadongo kamu abuulirira. Bajje tubatendeke. Nze ngenda kuvaawo nkaddiye. Bubaka ki bw'olina eri abawagizi b'Abeebusoga? Abeebusoga banjagala nnyo. Abeebuwenge Yiganga Magamaga abo Kamuli Kaliro banjagala nnyo mbaagala nnyo. Naye ngenda mbasuubiza ngenda kutendeka abaana abagenda okunzirira mu bigere. Kale omulabi waffe omulungi oyo mukyala Betty Nabulya osinze mumanyira mu nnyimba zayimba ne mwami Fred Sebbaale ez'enjawulo Mukene gw'oleese simbye ngenda na sikaati Mukene Mutembeeyi genda n'Omutembeeyi akasimu zonna naye nga nange nnina ezange ez'ennyimba. Kale oyo mukyala Betty Nabulya ndowooza osobodde okubanga omutegeera. Bano abakyala bonna tujja kubanga tubaleeta tubakyaze ate basobole okubanga batubuulira olugendo lwabwe mu music. Okyali ku Baba TV Bwakyabazinga program Lukoba ku Lukoba.
kale omulabi waffe omulungi wa Baba TV okyali mu programu lukoba ku lukoba tuli wano ku big budget sinzidde olunaku olwaleero mu kivulu ekyabakyala ani era bakyala leero batulaze nti ddala balina amaanyi era nga mu kiseera kino negatiddwako omukyala Aisha Nakitto omukyala ono namwandu wa Hamani basudde naye nga y'omu ku bakyala abaalina talanta ey'okuyimba era leero bongadde okutulaga nti bannange bakyalina talanta zino nyabo lamusa ku balabi ba Baba TV balamusizzaako abalabi ba Baba TV amanya gange nze Aisha Nakitto namwandu wa Hamani basudde kijja kitya okubanga ebigambo bino temubyerabira paka kati omuntu tosobola kwerabira olimba tosobola kuva mu mutwe andi ab'ennaku zino olukuba ebigambo ate ennyimba zaabwe nnyimpi naye olutandika okuyimba bw'ati ng'awuunawo ng'abyerabidde nedda abeera tabyerabidde ebigambo bye batalina abawagizi bammwe babadde babasubwa nnyo nga babanoonya gye muli bagamba bannanga abakyala baffe abakadonkamu baabulirawa mwabulirawa webale nnyo ssebo okumbuuza ekibuuzo ekyo kakati twatandiseewo kadonkamu women's group so ku ffenna buli omu alina gy'ayimbira naye tujjanga kufuna olunaku twegatte tukolere abawagizi baffe nga kadonkamu women's group tuyina ne sako era nga twetaagayo bammemba nga 10 buli mwezi mmemba aleeta emitwalo 10 kozi entropy ya mitwalo 2 kale ndowooza abakyala nga Fiida Malagala Aisha Bisambi bitereka ndowooza muwulidde kubamba bamanyi mwe bamu ku bayimba kadonkamu sako yiyo mukyala Aisha olowooza lwaki abakyala ennaku zino bakendedde mu nsiike y'akadongokamu abakyala b'akadongokamu okendeera n'enfuna yennyini byabatama muyimbi w'akadongokamu nga toyina linnya tofuna ssente yensonga lwaki babivaako naye nga Robina Nakisozi tumwetaaga mu sako yaffe Sauda Nakakaawa tumwetaaga abo be bayimbi baffe ab'edda nabo olowooza lwaki music wammwe yasobola okuwangaala ennyo kuba kati tulabye mubadde muyimba ennyimba nga Mulamu Tonna Ennyanga olaba abantu basanyufu nnyo ate ennaku zino abayimbi abamu ennyimba ze bayimba zivaako mangu mwe mwakozesanga kakodyo ki okulaba nti ennyimba ezo ziwangaala anti ffe tuyimba nga tubuulirira abantu tuyimba ne twekoonako mu maka g'abantu mbeera by'abantu byeyisa batya yensonga ffe tuyimba bya season kuba olwo oluyimba mulamu lwadda nnyo oza lulina emyaka kati nga 3 bubaka ki bw'olina eri abawagizi bo ab'ebusoga abawagizi bange ab'ebusoga obubaka bwembawa nti mutulinde tujja kujja kadonkamu women's group abakyala ffekka tugenda baleetera ekivulu tujja kuba tubabuulira ennaku z'omwezi ekitegeeza ebivulu bino bigenda kutambula ebitundu ebyenjawulo ebivulu bino bigenda kutambula ebitundu ebyenjawulo naye nga bina ebifo binene kale awo omulabi waffe omulungi wa Baba TV oyo mukyala Aisha Nakitto basudde namwandu wa Hamani basudde ekintu akyakikwasaganya bulungi nnyo ddala weewaawo omukulu yavaawo dda myaka 22 kati egyakayitawo naye omukyala akyakikwasaganya mpola era basuubiza ebivulu bikyajja ffe nga Baba TV kosa Baba FM ensonga zino ezakadonkamu twewaayo okuziwagira era tukabakakasa nti buli kimu tujja kubanga tukibatuusaako kale
kale oyo tyali ku Baba TV tuli wano ku Big Bang mu kivulu kyetwazeemu ekya ani yani abakyala mwebadde nga beeraga eryanyi naddala mu nsiike ey'okuyimba era abakyala bokka be bayimbye abaami leero babagambye nti ebyokuyimba mu biveeko. Mu kiseera kino negatiddwako omukyala Josephine Ndagire abasinga gwe twakazaako erya Nabitaka. Lamusaawo ku balabi ba Baba TV. Ab'emikwano mbalamusiza nnyo, abeedinda mbaagala nnyo, ate nammwe mwali bawagizi bange obana kati mukyali naye nga mbuliriddemu akaseera olw'emirimu egimu. Okuyimba sikyakutwala ng'omulimu wabula nakirekanga ekitone. Kati abawagizi bo kyewabalowoozaako ng'emirimu giri emirala gikumazeewo? Bw'omala okukula mu mulimu guno weewa space, n'abaana baba bakwetaaga nnyo baleme kwonooneka ng'otoliiwo. Ndi mukyala mufumbo, nze mukyala Ssekitto. Omwami we Ssekitto banna kale abaana beetaaga 90% eri maama waabwe. Kati sobola baleka nnyo, nza okulaba bagenze bakula nga banneetaaga ate nga nina n'emirimu emirala. Ekirala fe abakyala abakuze tetukyasaana kubeera mu mpewo, okuzungira mu mpewo kyazanga bukuya nateete naye nti bwe mugenze mukaddiwo ate temulina be mutulekeddewo. Kati tuli awo tuli mu kyangaala ne tulaba ku bakyala ba Kadongo Kamu. Aba midiya mwe mwasinga okugoba abaana. Muyina engeri gye boogereramu Kadongo Kamu gwe nja kujjamu kubanga gwe mulimu gwo. N'abazadde bayimbi ba Kadongo Kamu, ffe bazadde bo tuyimba Kadongo Kamu ate nga Kadongo Kamu ye maama wa music. Oba oyagala gaana naye nga kyo kyekyo ye maama wa music. Kaakati abantu badda ku leediyo okwo naddala ba presenters ne bavumirira Kadongo Kamu, badda ku TV ne bavumirira Kadongo Kamu, abaana ne bamwetamwa. Era essaawa eno tunoonya abaana banaatuddira mbigere naye tetubalaba. Nze neegomba nnyo okufuna omuwala nfaanana mwetendekera ebintu bye njagala naye amazima gennyini ambuze. Ekirala tebalina bigambo. Omanyi ffe ennyimba ezaffe za kusomesa. Ennyimba oyimba ebitundu 3 nga byonna oli ku mulamwa nga tozze mu kigambo, n'oyimira eddakiika 5 10 nga tozze mu kigambo. Kati ate bannaffe be bavumirira abaana ne babitya. Olowooza lwaki emizannyo gikendedde ku stage? Waliwo vidiyo nagikubako ne ku Baba TV, mwali mu kivulu kimu n'abagenzi Paul Kafeero ne Mbalire Kateeteeyi bwe twazannyanga. Olowooza lwaki ennaku zino emizannyo egyo gyakendera ku stage? Bakopye. Ate tubalabyeko wano mu luyimba lwa mukyala Naggujja kwegamba abantu ne banyumirwa ekikulaga nti bamisinga. Olwateri musajja w'omu era nalo nze nzannya. Nze saagala kuyimba nga sizannye. Ojjeyo kiri ky'oyimba. Bw'oba tokizannye okiyimba omuntu n'atakitegeera. So nga ate bw'oba ozannye ogenda okuyimba nga yategedde edda ky'otegeeza. Kyova olaba emizannyo mirungi nnyo. Bagenze bagidibya era kyova olaba abantu tebakyayagala kulaba. Tebakyayagala kubanga emizannyo temuli naye ffe tuzannya. Kale njagala leero tetugenda kukozesa budde bungi. Nkimanyi njafuna olunaku tusobole okunyumya emboozi kumala ssaawa kumpi 2. Kakati njagala obeko obubaka bwowa abawagizi bo ab'e Busoga. Abawagizi baffe ab'e Busoga tugenda baleetera ekivvulu mu bbanga eritali lya wala. Nze nkyabaagala, nkyabalowoozaako, naffe ffenna tubalowoozaako. Era bwe tuva mu Kampala ekiddako abajjinja tujja baleetera ekimmemmette, tujja baleetera abakyala ab'enkizo bokka. Obalabe beekubira keyboard bakyala, beezannyira emizannyo gyabwe bakyala. Ebitundu eby'abaami nga abakyala be babizannya. Tetwagalamu musajja n'omwendongo tuzeesunidde otulabye, engoma tuzeekubidde otulabye.
katujja kitwala ejjinja batulindirire ate tebagwamu maanyi tukyabaagala tukyabalowoozaako ebipya n'ebikadde byonna tubirina tobirabye kale omukyala Josephine Ndagire Nabitaka abasinga lye musinga okumanya olw'oluyimba lwa Nabitaka senga w'abaana kale tukyali wano ku Big Bar bwe tukwasaganya ensonga zino bulungi nnyo mu kiseera kino njagala kwegattibwako mukulu Yasini K Sebo Yasini jangu wano kale omulabi waffe omulungi wa Baba TV mu kiseera kino negatiddwako omukulu Yasini Kiweresi oba abasinga gwe mbayinga Yasini K ng'ono nno ye yawomye omutwe mu nteekateeka eno ey'okutegeka ekivulo eky'abakyala bokka abakyala be babadde bakuba ebivuga abakyala be babadde bayimba n'ebitundu eby'abasajja mukulu Yasini K buuza ku balabi ba Baba TV. Abalabi ba Baba TV mbalamusizaako mwebale okwagala Baba TV mwebale kwekumira ku Baba TV mwebale kuba ndi mujagala ne management yayo nti ntuufu kubanga esobola okubeererawo abantu bonna kuva wansi paka waggulu. Yasini ekirowoozo kino wakijjawa ekyokugatta abakyala bwe tubadde tuludde okulaba ku stage n'ogamba nti abakyala bano nina okubaleeta babeere mu kifo kimu bayimbiremu ku bantu kuba abantu babadde basanyufu ebyaddala. Ekirowoozo kino omukulu Sebo ekirowoozo kino nakifuna okuva ku bintu byendaba mu music aliwo music ewakadonkamu abantu bamuyita wantalo naye nga tusobola okwegatta ne tukola tusobola okubeererawo music waffe wakadongokamu abantu bangi babaddewo mu kifo ky'okulaga ebikolwa ng'ebyo badda mu ntalo kyenava njiyo ekintu ekyo nimanya nti abantu bano bayimba dda music waabwe musomesa bulungi naye ekizibu abantu tebalina busobozi kyenava nkwasaganya abantu abo nenkwasaganya mukyala Isa Nakitto Ndagire Nabitaka ne boogera ne management yaabwe eyo gye balina gurupu yaabwe neŋŋamba abantu abo nsobola okubabeererawo nendaga abantu ensi nti abantu abo bakyaliyo era bakyasobola okukola ekintu ekirungi kuba nazuula nti singa nfuna omuntu abadde wa Sebata nenfuna omuntu abadde wa Amani Basudde nenfuna omuntu yaliko ewakafeero nenfuna omuntu yaliko ewakakumirizi abantu abo bamuzeeyi tubawo ekitiibwa naye nga tusobola okuba nti obaganyulwamu ngaffe abakyali abato mu music. Tusuubire ebivulu bino okutambula mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Ebivulu bino okutambula mu bitundu by'eggwanga twetaagisa obuwagizi obw'amaanyi ogeza nga basaponsa balina otwongeramu kuba nange nakwata ku kintu kino okulaga abayimbi abo nti gye bali naagala kumulisa abayimbi abo nti bakyasobola okuba ne waaka era waaka bamulaze ku stage ku Big Bar nti waaka mwali kale tukubira omulanga abantu bonna gye bali abasobola okuyamba abakyala abo naffe nga batuyambiramu wamu ne tutambuza ebivulo bino tubyongera ne bisomesa abantu kuba music oyo musomesa tubayita nti bajje tulabe bwe twegatta tutambuza abantu sintu sikyayagaliza bw'omu nkyagane bannange tukikwasaganye tusomese eggwanga kuba abakyala basomesa mubalabye bayimba bekubira ebivuga ate bazannya kati nze kyendaze nti abantu bakisobola era gye bale balabadderoza abantu babeerabira yesebo. Ebusooka tulinayo abayimbi abakyala tulinayo omukyala Fida Malagala mukyala wa Steven Malagala waliwo omukyala Aisha Bisambi Bitereka waliyo n'abakyala abalala basenga Mai na Kanwaji bayimba kadongo kamu. Oyinayo enteekateeka ebayita basobole okuba nga beegatta ku bakyala bano basobole okuba nga bakola ebivulu wamu. Era mu bwangu ddala kyenyigera okusooka okukolako njagala nnyo okutambulako ku mativi ag'enjawulo okugeza nga ku Baba TV ngera kusaba abateekateeka era omusobo mukulu nja kukakasa nti ekirowoozo kino jja kitwala kubakulira Baba TV funayo olunaku lumungi enkyale Baba TV tuyite abantu abali abayimba kadongo kamu tulabe ntubagattawo basobola okuba nti fena tutambuza ekintu omumuli omulundi gutya mulundi gumu era Sebo buli omuntu ayimba kadongo kamu nze mwaniriza mu kintu kino okuba ntutambula wamu. Honorable balyeku ne isefe kyabazinga tebalina tabu kale obugambo obusembayo eri abawagizi bo. Obugambo obusembayo eri abawagizi bange abamu bamanyide mu music kubanga omwaka mwezi oguwedde mu gw'omunaana 16 nakola concert wano ekibuye ku Big Bar naye nange nesituulirawo neŋŋamba kati kankwate ne ku bannange ate nziremu mbatukize tusobola okuba ntutambula wabula ŋŋamba abawagizi baffe mwenna tuwagire kadongo kamu akyaliyo abampagira nga Yasini K mumpagire n'ekintu sikyeyagaliza bw'omu njagala tubeere nga ffenna kibeere kyakulabirako eri bannaffe abalala basobola okuba ntukwatagana tuzimbe eggwanga n'ennyimba ezibuulirira ng'ezo. Kale omulabi waffe omulungi wa Baba TV nkwebaza okutugoberera okuva gye twatandikidde ate paka wano we tutuuse
mbadde n'abakulu ab'enjawulo, omukulu Yasinike, ate era kw'ossa n'abakyala ababadde ensonga ekiro ky'olunaku olwaleero nga boolesa talanta zaabwe, era tubasuubiza nti wano ku Baba TV bingi bikyajja nga tubatuusaako music ono wa Katonda Kamwa nti nabagamba asanyusa, asomesa, ate era amanyisa. Obwe buwomi bwa Katonda Kamwa tusinkane Sunday ja Mukama Katonda nga asimye yenze Kabyanzo. Sunday ja nsuubira okukyaza Hassan Nduga Mukama Katonda bw'anaaba asimye. Mbagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi, mweraba.